mwena ab'enjawulo mu biti emugwamu twagala okwebaza abaana baffe. Emyaka 7 ente bagimuwadde naye tagituulamu balwanagana buki bulwanaganye ate Dawudi bwe yayingira ssaala zaffe ziwulirwe mu maaso gange ne bayimbulawo n'essaala ez'ekika ekyawaki waliwo alabyeko omwana ayinza okudoozinga dozing kiki ekikugaana okugamba Mukama nti weebale kale netukomyewo okugamba Mukama nti Mukama weebale weebaze Mukama naye musabulya kirungi okwebaza ani kino kirungi okwebaza ani Mukama abeerawo buli mbeera zonna njala kwebaza betwalina bo nga tusaba bintu bingi nnyo ebyenjawulo naye mu kiseera nga yeebaza buki ekisooka Dawudi baamulonda waliwo abaali beteeseteese naye tebabakola ki omuntu okufuuka kabaka nakyala kyekiriwo naye faasi gweri ya St. Peter bw'ogiteekaku yedda magunga ennyo webalire ddala olw'akaseera k'otuwadde mu kaseera kano taata omusumba ow'effumbe Rev Godfrey Kigozi sebo togayala waliwo bebasaba nga olabanga ebiteetaagisa naye nga bikola ki byetaagisa abamu mujja ne mutandika okutunyiiza ate ne muzeyi naye nakikkiririzaayo tibonna abaana besibaho nabyo eggwanga lyonna abaana bamuki abayise bokka abakoze abayise naye bano abatayise si baaki kakati mwenemuloka budde ate mwe mwasoleza ddala abazadde kati omwamala okwejjira ne mweteeka mu mbeera ne mugamba nti bano baana bamuki kati bataata ne bagayala bulungi kubanga bamanyi abaana baliko taata waabwe naye taata waabwe ekyagamba bwe kyebakolaki bwagamba tewali kuteeka sente mu ssomero kati yagaana abaana okulya emmere abaana tebalyaki naye kuba taata yayogera tayagala kulaba mu UPE nga mulimu kasente ki era n'abazadde bana abaga taata yagamba taata w'abaana yakolaki kakati ennaku yakikyusizaamu agamba abaana bakoleki kakati ate emitima gyaffe gyalookinga tetuliisa baana ki kakati nno twagala kwebaza bano babbeti abakkiriza abaana okulya emmere wano twagala kwebaza abazadde abakkiriza okweta kasente kaki Mukama abatuweera omuki tuli tafuna kati muzadde munnange omwana wo wakiri omuwangayo 10 ku makya nga talukusabye buki naddala omwana omuwala mami faayo sukulu fiizi waziwaayo ebitabo wawaddeyo naye waayoko ne kasente akamuzaamu amaki abe n'essuubi ddadi wanaaba alina anaakolaki seboonale ekyo nakyo kikulu nnyo kakati kyemba ŋŋamba omwana ng'afunye olubuto sooka weebuuze wawe nalagaya ndaabiriza eyo si yenkomeredde oluusi ali myaka 16 oluusi ali myaka 17 oluusi aba ekyagenda kukola leka kumala gamusindika kugenda n'olinga teyeetegese gyolowooza gyakola ki azaale omwana amuyonseeko ddamu tajja kutunula kummwe kuba wano yajja n'asomerawo obusobezi era bw'anaaba atunula ennyo ajja kutunulako ku dayirekita masomero n'abasomesa be naye abatuliraanye bonna tebajja kukola kye n'olwekyo basebo ne bajja tufube okulabanga abantu nga bano nga bavuddeyo okutandika amasomero bagawagire mugawagire amasomero gano bwe ganaavaayo naffe tujja kutandika okukyaza abazadde abava mu bitundu ebyenjawulo nze ekyatandisa essomero si kuba nti njagala sente naye natandika kulwana nga mu Buikwe tututte emyaka 9 nga tetufunayo first grade n'emu nga tujaguza era nga twebaza bwebaza tukwebaza olwa byonna byewalaba bye twayitamu essomero lino Mukama byonna bye lyayitamu tukwebaza olw'abasomesa abaabeeranga mu kiraasi